ezimu ku tweet ze neetegereza ennyo Muhoozi zazze ateekayo mulimu emu ku zo oba oliawo nti abantu gye baayisizzaako amaaso, naye Muhoozi yabadde ayogera ku kya anko we taata w'omuto Salimu Sale okubeera nti yasikira Museveni. Kakati kino nga ye Chief of Defence Forces era nga buli kigenda mu maaso essaawa eno biragiro bye byennyini nti balina olutalo lwe baatandikako okulwana era nga olwo lwatandika okulwanibwa okuva Sejjusa lwe yayasa ekyama kya Muhoozi Project. Kati olwo ne bajja nga balina abantu babatunuulidde nga abagenda okubalemesa, naye Mukama Katonda n'awugula ate n'aleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'amuleeta kuba nti yajja unexpectedly, ne kirabika nti ate omukoosi gwakyukamu. Era Muhoozi n'aba ng'afunye omuntu abagasse bonna, n'abeera nga wakubazuzumbya ebbanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ne baba nga bazze beetegeka tuli ku kya Muhoozi kubeera nga atutegeeza nti Salimu Sale yayinza okusikira kitaawe Museveni, nti statement efaanaganako bwetyo ogitunuulira n'ogiweera obalaba ya bunyombi. Erimu kwegamba obubaka bwasirika eri bannayuganda nga bwe nkugambye nti babadde nga balwanyisa Kyagulanyi emyaka 5 egiyise, era baatukakasa nga yakava mu kalulu ka 2021 nti bwe banatuukira mu mwaka 2026 Nuupu ejja kuba yasaanawo dda nga tekyaliwo. Kakati ekyo ekirabika nti babadde bajja nga bakola buli kimu ekisoboka, byonna mubadde mujja mubiraba. Bwe tugenza ate mu kampeyini ne kisukka, nga bwebuuza bulijjo neebuuza nti lwaki bano abasajja bakola ebintu ebifaanaganako bwe biti ku Bobi Wine nga baagala okukakasa nti yali mu nsobi, mbutawulira wa mutwe munene, bamugamba kuyita eno yayagala kuyita eno, bamugamba kuyita eno, naye nga weebuuza nti lwaki baali badde bamuleetera okwekoolobye mu byalo mu makuba amafu, kubanga bamulaba ng'omuntu ali unwanted okusinziira ku puroguramu yaabwe emyaka gye baagala okufugira wano. Bamulaba nga foreign body, nga bw'onooba n'akasasiro ne kakogwa mu liiso oba akantu konna oba akasubi, kiba kitegeeza nti olwana essaawa erina okuba ng'okola ki, nga okejjako okajja mu liiso, otherwise tosobola kugumiikiriza kubeera ng'otemyatema buli kaseera kakusala oba obulumi, tekisoboka. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu formula ne ango mwali, era nga kino kyeyoleka bulungi nnyo mu kalulu ka 2026 ke twasuula, nga omusajja akubye munne, nti omusajja yawangula munne mu mpangula enzibu ennyo, magini ey'amaanyi, magini incumbent, watuuka okuba nga tawezezza na million 3. Kati kubbo katubikyuse, ebyoli bye ebyange byebyoli. Kati ba MP bona ne bakola ki, ne beefaako mu kubba mu ngeri etategeerekeka. Naye nga bwe nkutegeezezza nti bwe tutunuulira ekintu kino Muhoozi kyagezaako okwogerako, ekisooka bw'ogiyita diversion sijja kuwakanya, naye kwegamba nga bwe bamuyita standby generator, agezako tulaga nti ba substitutes we bali. Museveni bw'afiira wano waliwo na bano, obuyinza bwaffe bwankomeredde, era ffe tusalawo ani afuga ani awangulwa. Museveni yakyogerako dde ekyo, temulina kyakukola. Omusajja wamwe gwe mubaddemu n'essuubi, wuuyo tumuwangudde, tumubbye ne tumuwangula mu bubbi. Kitegeera
kugamba okumalamu abantu amaanyi era ensonga ki baayogera ku bitundu 8 ku buli 100 ndi Museveni byagenda okufuna weebuuze nti baalinga babijjawa baba tukakasa nti bo nga bo byabwe tebitukwatako mumufe ku mirimu gyammwe mukole emirimu gyammwe temuyingiza mu byabufuzi temukola mutya muganda wange kakati kino ekyokutulaga ssale kyongereko kakasa nti bano batulaga nti bakyatukalakatira ddala onaavaawo ng'akulaga ruhaamya nti ono ayiza emirimu gyonna era ye CDF kaakati kisobokera ddala kati kuno kuduula kwennyini kulaga bannayuganda nti temulinaawo alternative ne Salim Salasa asobola okujja n'abakufuga n'abalala abeetolodde awo basobola okubeera nga babafuga era temulina kyakukola muleme emmonde gyammwe na miwogo naye bwe kiba kya bukulembeze kya bufuzi nga Museveni bw'atera okubiyita nti ekyo essaawa eno kiina monopoly bakimonopolizinga dda okusinziira ku ndowooza yaabwe bakimonopolizinga dda nti bo be balina okufuga be balina okukola buli kimu era tewali kyakukola nti temulina kyakubakola Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe mubadde muwagira wuuyo talina makulu kifula nga baatugamba nga bamwagala nga muyimbi buyimbi naye muganda wange gye byaggweera nga si byangu yadde n'akamu omusajja nga abameggudde akalulu yabamegga sijja kulimba yabamegga era DRFOs bwe zinatandika okuvaayo akaseera akatuufu nga katuuse ne batandika okubeera nga bagamba kati katulabe simanyi bajja byegaana bwegaanyi kubanga ye Yabakama yagamba yalina obuyinza okulangirira ebivudde mu kulonda yalina obuyinza kati tetumanyi nti DRFOs bwe banaazireeta obujulizi bukuŋŋaana y'ensonga lwaki tebagenze mu kkooti kati ataawe embaga wabula kino ekisaala kya General Museveni jjukira nti kyekigenda okuba campaign season okubeera twavira ddala mu nomination mwaddeyo byewuunyisa bingi nnyo okuwanduukulula ababaka okubiyisaawo abamu unimposed ate kati okubba akalulu kibooku amasasi okutikinga obululu bwa General Museveni byabakama nga yatugamba nti ye byonna bimuli mu kontrol obuuma bwe baateekamu ssente empitirivu okugaana okukola byonna ebyo muganda wange byayongera okubaanika era we bali bakimanyi bulungi ennyo nti mubutuufu naye munnange sigenda kusukkawo nnyo wano bwe kyoba omanya nti ne mu layini eyabasikira Museveni ne Salemu ali naye ali awo ate bagamba nti omu kubakyanga akalulu keeyo luweeruwa gye bafuukira ekizibu ganna